jako akawuwo. Tusazeewo okusazaamu ebikujjuko olw'okutya ensansana y'ekirwadde COVID-19 ekyeriise enkuuli mu nsi yonna. Minisitule y'ekikula ky'abantu abaana n'abavubuka mu Uganda ewaliriziddwa okusazaamu enteekateeka z'okujaguza olunaku lw'omwana wa Afrika olukuzibwa mu nsi yonna buli ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga. oluvannyuma lw'okwefumiitiriza ennyo ng'ekitebe era n'okwerumya okwerekereza ennyo era n'okugezaako okuteeka mu nkola ebiragiro by'ensi yonna eby'ekitongole ky'ebyobulamu ate n'ebiragiro bya pulezidenti w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebyokwekuuma obutasemberera tonsemberera ate n'okulaba nti nno tukendeeza obulwadde bwa coronavirus. Bino byanjuddwa Minisita omubeezi w'abavubuka n'ensonga z'abaana mu ggwanga Florence Nakiwala Kingi bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kikula ky'abantu mu ggwanga n'ebbendobendo ly'abaana n'abavubuka ekisazeewo okusazaamu ebikujjuko eby'okujjukira olunaku lw'abaana Abafirika olubeerawo mu June era n'okusazaamu ebikujjuko ebikolebwa okujjukira olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna nga ne Uganda etera okwegatta ku nsi yonna buli mwaka. Nakiwala agamba nti enteekateeka z'okukuza olunaku luno zandibadde zatandika eyo mu mwezi ogwokubiri naye olw'okubanga kino tekyasoboka y'emu ku nsonga ezilusazisizaamu. Enteekateeka zino zandibadde zatandikira ddala mu mwezi ogwokubiri gye tutandikira n'okubeera nga tuteekerateekera okuviira ddala mu disitulikiti ezigenda okubeeramu emikolo gino n'okutuusa kati. N'olwekyo oluvannyuma lw'okulaba ebiseera ebyo byonna ebiyiseewo n'okuteeka mu nkola ebiragiro bino tusazeewo okusazaamu ebikujjuko. Olunaku luno lwatandika okukuzibwa eyo mu Gyekyenda nga lwava ku baana b'omu Soweto e South Africa abattibwa nga bagezaako okulwanirira eddembe lyabwe. Abaana lwasibuka mu Soweto mu South Africa ng'abaana abawererako ddala bavaayo okulwanirira eddembe lyabwe era ne bakubibwa ne battibwa. Era ekitongole ky'amawanga amagatte eky'olukalu lwa Africa nekisalawo okujjukiranga olunaku luno era Uganda ebadde erujjukira buli mwaka. Obutaviiramu awo ng'ababula omusota ku lunaku luno Minisita w'ekikula ky'abantu Frank Tumwebaze asuubirwa okwogerako eri eggwanga. Minisita w'abaana mu ggwanga Honorable Frank Tumwebaze ajja kuwa statement eri eggwanga okutegeeza embeera y'abaana weetuuse nakikinga ministry kyetusuubira okukola okusobola okulaba nti okulwanirira eddembe ly'abaana mu Uganda kugenda mu maaso, okulagajjalira abaana kukendeera, abafuna embuto nga tebanneetuuka bakendeera. Ono era asinzidde wano n'ategeeza nga bwe bali mu nteekateeka z'okusaba omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni okwogerako eri eggwanga bwe tunaaba tukuza olunaku lw'abavubuka olukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana. Ku lunaku lw'abavubuka tuteeseteese okusaba pulezidenti w'eggwanga ayogereko eri eggwanga nga ajjukira olunaku lw'abavubuka. Kinajjukirwa nti olunaku lw'omwana wa Afrika lwatandika okukuzibwa mu mwaka gwa 1991 ate olw'abavubuka ne lutandika okukuzibwa jjo ly'abalamu wano mu mwaka gwa 2000. Era nga tukkiriza nti ebikujjuko bino bijja kgenda mu districts ez'enjawulo naye nga bikolebwa ku mitimbagano egya sayansi okusobola okuzzamu amaanyi abaana abato ate era n'abavubuka. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.